David Mutebi omu ku bawonyeewo 15 abakedde okuleetebwa ennyonyi ya UPDF mu Kampala oluvannyuma baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Ono omusanze watuukira abali obubi e Mulago nga kumpi yakadde engulu oluvannyuma lw'okuweebwa obujjanjabi. Mutebi makanika mu Kampala era nga abadde ava mu disitulikiti erira kukanika. Ndi makanika nkanikira ku LDC opposite LDC nabadde nva kusumula yingini ya kanta era yasigadde mu Bbaasi simanyi oba yaye bagibbye oba yamanso nayo nevaamu. Onannyonnyola nti abadde atudde kumpi ne driver Bbaasi era ng'ekyaviddeko akabenje kano anyumya nti kwabadde kufukisa kimama. Nabadde ntudde awo nga muddiridde mu maaso nabadde ntudde ku muntu namba 5 nagenza okulaba ateka muyingini buleki egaanye alinya buleki emotoka esiraidinga kwe kubuukawo n'enzira eri n'engwa eri mu makkati. Mutebi yeka ku bawonyeewo abadde asobola okwogera wabula ng'agamba Katonda azizza bibye. Nze banjeyo nga bamanyi nfudde naye bagenze tuuka wali ku ddwaliro ekiryandongo nga bagamba oyo mulamu weda mbawulira nga boogera oyo mufu naye omusawo n'abagamba ono akyali mulamu mumukebereko ne bankirako nga nkyali mulamu. Wattuukidde Mulago nga basawo bakyalwana okutaasa obulamu bw'abantu 6 abadde bakatuusibwa Mulago. Kati twakoze arrangement kyokulaba abasawo bangi banaasi bangi ebintu bingi ebimu oraba biyingira biva mu masitoowa kati ffe nga tubadde tumanyi nti abantu bonna bagenda kujja wano Mulago. Abala bali mu kufuna obujjanjabi kuliko Jacqueline Apio, Mark Kabuga, Gloria Mugoni, Abdul Sempijja, Joel Waswa, Godfrey Namusosa, sako ne Simon Ojoka. Kati sofa twakafunako abantu 5 omu yayereese ekiro ati abalala 4 kati oyo eyaze ekiro twakamala kumulongoosa mu lubuto kati bana abaze abangi balina fractures emikono amagulu naye emitwe gyabwe miramu kubanga bona bali conscious. Okusinziira ku poliisi akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 2 ez'ekiro oluvannyuma lwa duleva wa Bbaasi ya kampuni ya Gaaga ebadde adduka obuweewo okutomeragana n'ekiro eky'omwenge ne kyefuula emirundi egiwera. Kino nno kitegeeza nti omugoba wa Bbaasi akyayinza okuba nga yabadde mulagajjavu. Ekyokubiri olw'okuba emmotoka eri ebadde terina reflectors kulaba ate neetumiriramu ne traka ebadde esitudde omwenge. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino abantu ba bulijjo baasusse okuddukirira abantu bano okutuusa poliisi bwe yatuukidde okutaasa ku mbeera. Abantu basabaze baffe kati abasabaze lwaki tebawonye nti Bbaasi we yakoonyera oli impact ebadde nene nnyo. Parts zonna ebitundutundu ne bibuukabuuka buli emu ng'egenda mu kifo kyeyagala. Tegerekese nti abantu 22 bafiiridde mu kabenje kano era nga bawonyeewo baddusiddwa mu ddwaliro ly'ekiryandongo nga taasiibewo taasulewo yali ku mimwa. Bwe bwakeeredde essaawa nga 6 ogw'ekiro ng'abantu 19 bakakasiddwa okuba nga bafudde abalala nga bali ku bisago. Ku makya weziweredde essaawa 12 ng'abantu 22 bakakasiddwa okuba nga bafudde kitalo nnyo. Era ku makya ga leero UPDF nga kussa ennyonyi yaayo ebaddusiza mu ddwaliro e Mulago gyafunidde obujjanjabi obusingawo. Ivan Kimukigozi, NTV ku ssaawa 1.